Emyaka etaano emabega Anita Among ng'amaze okulyobwa sipiika omu ku basinga okubibya ng'alinga yalidde ekifo ekyo yali Chris Obore. Ono yagunjawo n'enjogera y'ennaku zino egamba nti tuli mu kintu. Ekyamazima awatali kuwannaanya ono abadde mu bintu. Omwaka oguwedde ekibiina kya NRM bwe kyalangirira Anita Among nti yayiseewo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Bukedeya, Obore yatyabula amazina katono gamuggwe mu kiwato n'atuuka n'okweziringula mu ttaka olw'essanyu. Yalinga alabye ku ndaba kuki era essanyu lye lyabunyisibwa ku mikutu emigattabantu. Wabula ebyobufuzi biringa kibuyaga akunta abulawo mu kaseera obuseera ne weebuuza gy'akutte nga tolabayo. Olwaleero Obore ekizibu okuddamu okuzina amazina ge yatyabula. Kaakano n'ebigambo tuli mu kintu oyinza obigeraageranya ku muntu agenze zira kumwa. Katuddeko emabega otegeere bulungi engeri Obore gye yajja okugwa mu bintu. Obore okufuuka akulira ebyamawulire mu Paalamenti yasooka kukola nga munnamawulire mu lupapula lwa Daily Monitor. Mu kiseera ekyo Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga yamusembeza n'amuwa ogw'okkulira ebyamawulire. Kyokka ekisanja kya Kadaga nga kibulirayo enkolagana ye n'Obore yajjamu ebikaawa era Obore w'ofiisi mwe yali atuula n'esibwako kkufulu n'abulwa w'akolera. Kye yakola kwe kudda ku butaka e Bukedeya. Ekiseera kye yamala nga w'ofiisi tagituulamu bannansi kumpi baali beerabidde nti gy'ali. Oluvannyuma okulonda kwa 2021 we kwatuukira. Obore yajjayo n'agwa mu buto mu ngeri y'okwebbulula mu byobufuzi n'akungira Pulezidenti Museveni n'Anita Among obuwagizi mu bitundu by'e Bukedeya. Emikutu emigattabantu gy'amulaga bulungi ng'eyali munnamawulire afuuse omukunzi mu byobufuzi. Omukisa nga bwe gutajja lumu bannabyabufuzi bonna be yakungira obuwagizi baawangula. Olutalo lw'obwa sipiika ate awo nawo we lwajjira. Kadaga yawangula omugenzi Jacob Oulanyah ate Anita Among n'afuuka omumyuka w'Oulanyah n'oluvannyuma n'afuuka sipiika omujjuvu oluvannyuma lw'okufa kw'Oulanyah. Wano Obore yawulira nga kisalidde mu ntamu ng'eyasibirwa ebweru mu woofiisi alaba akomeddewo mu maanyi. Awo yajja n'enjogera ey'okugwa mu bintu n'akatambi ne katambuzibwa ng'akinyweza. Kyaddaaki ekifo kye eky'okkulira ebyamawulire mu Paalamenti yakyeddiza nga taliiko agamba. Kyokka era ekibimba kimala ne kikka. Ebintu biddamu okumwonoonekera nate. Mu nvuyo gy'enguzi n'okufuna obugagga obutaliiko bulambulukufu ebinoonyerezebwako mu Paalamenti nga byetooloola ku Sipiika Anita Among n'erinnya ly'Obore lizze livugira ku mwanjo mu abo abasaanye okunoonyerezebwako ku by'obugagga bye bafunye mu Paalamenti ye-11. Ensonda enneekusifu mu Paalamenti zigamba nti Obore ateeberezebwa okubanga abadde takoma ku byampuliziganya naye abadde yeetooloolerwako nnyo ebyensimbi mu banywanyi ba Anita Among. Era kigambibwa omusimbi mungi ogubadde gumansibwa mu pulojekiti eziwerako e Bukedeya Anita Among z'alinako akakwate Obore yabadde azivunaanyizibwako. Obore era agambibwa okuba nti abadde alina obuyinza obuwerako mu Paalamenti nga n'ensako gy'afuna ekubisa mu eyo efunibwa ababaka abali ku bukiiko bwa Paalamenti. Tinga n'okubaako n'emirimu n'obuvunaanyizibwa bw'otuukako mu Paalamenti ng'olina kuyita mu woofiisi ye. I mean, if somebody can have up to 4 billion shillings sent to their account in 2 days, because what's the budget of committees? It is way less than that, yeah? So no wonder, yes, he had some preferential treatment, and that's why he was fighting personal battles. So his docket budget was through the roof. Again, at some point we were asking, but this communications docket, what is this money for? Maybe it's part of what was being given to this. The time Anita gave a contract to her personal radio station worth 3.1 billion shillings, Mama Bukedeya FM, apparently to do adverts of Parliament. I asked, I said, were procurement regulations followed? Did other radios and media houses bid so that we get to see which is the most qualified?
which has the widest coverage and that kind of thing. So he was really an enabler of Anita Among's dealings. No wonder his docket budget was big. No one would ask questions and so on. Munjogere Nnyango, omulimu gw'ebyempuliziganya mu Paalamenti yagusussa n'atandika okuwuliziganya n'ensimbi mu ngeri y'ekyama. Kyokka mu kiseera kino omusajja abadde ayogeza eryanyi Chris Obore kaakano takyavaamu ddoboozi. Tugezezzaako okumuwuliza ku nsonga zino ng'amasimu gaagamanyiddwa gonna tegaliiko nga ne gyali tewamanyiddwa. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Abadde ali mu kintu alabika ng'eyavudde mu bintu.